Yo, this is Rampantilla the danger. Nena kwenye njenyo olunaku regulo socialite omukyala amanyiddwa nga Anita Fabiola yasebwatyo yabise maama we kitalo nnyo kitalo ddala ku PJ The News nka kwoli omulungi omwagalwa gyekomeddeko nkwanirizaako mu dakiika eno ennyini bwentyo n'ennyongera okukwebazako gyonna gyetusaako engalo eyo gy'osinziira. Yasa omukyala ono yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nti maama we omukyala Barbara Nantumbwe Mugerwa yamuvudde ku maaso. Mungu agumye ab'enjuyo bonna naawe akugumizemu obulamu bwo bwe butyo. So ng'ate ye yaliko town clerk w'ekibuga Mbarara omukulu amanyiddwa nga Tibihika ono yafiiridde mu kabenje ku nkya y'olunaku olw'eggulo bwe yabadde ali ku luguudo oluva erira okudda wali eri mu Apak. Yes, yafiiridde mu kabenje bw'atyo n'asirikirawo kitalo nnyo kitalo ddala essayidi eyo. Olunaku lw'eggulo lyawerera ddala emyaka 7 bukyanga omugaga Ivan Ssemwanga tuva ku maaso era nga maama w'abaana be omukyala Zari Hassan yavuddeyo bw'atyo n'ajjukira olunaku luno n'agamba nti kati giweze emyaka 7 bweddu bukyanga otuva ku maaso naye kansabe Allah yeyongera okuba nga te akugezesa mu mirembe yongera okuwummula mu mirembe ky'olina omanya nti tukwagala nnyo eno gye tuli. So ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Katolwama eyali munnakate omuyimbi ate era mu ngeri yemu munnabyabufuzi jjukira nti yatufaako omwaka ogwedde. Abayimbi w'enjogera wamu n'abazannyi ba sinema bannakatemba beesazeewo okuba nga ate beekolamu omulimu bwe batyo bagende maaso okuba nga ate bateekateeka ebijjukizo wali eri ku National Theatre okulaba nti bajjukira omugenzi. Yo poliisi kyaddaaki bwetyo yamaze neba nga atesisinkana abakulu okuva mu kibiina kya National Unity Platform era ng'okusinziira ku leader of opposition omukulu Honorable Joel Ssenyonyi yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nga Uganda Police bwe yakkiriza bannakibiina kya National Unity Platform okuddamu okutalaga eggwanga nga bakungira ekibiina obuwagizi nga beeteekerateekera okuddamu okulonda okw'omwaka gwa 2026. Poliisi egambye nti balina okuba nga ate bagoberera okuwabulwa kwayo singa kubakoze. Bano nno olunaku olwaleero bali mukono awo nno bwe batyo bagende mu bitundu ebirala nga tewali wadde okubanga bakubwa ku mukono nga poliisi bwe baddetera okubanga ekikola. So ng'ate ye omuduumizi wa poliisi omujja Abbas Byakagaba n'omumyuka we James Ochaya bakwasiddwa woofiisi zaabwe olwaleero okutandika okuweereza eggwanga mu butongole. Omukolo guno gukulembeddwamu minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga Major General Kahindo Tafire ku kitebe kya poliisi wali eri Naggulu. Emabegakaawo wabaddewo okwemulugunya ku bbaasi eyo gy'olaba era nga bbaasi ya paalamenti weewaawo kigambibwa nti bbaasi eno ebadde yabula era nga yasangiddwa ng'epaakinze ku ssomero lya sipiika wa paalamenti omukyala Anita Mong erisangibwa e Bukedea. Ate bo bannamagye abawamba obuyinza mu ggwanga lya Burkina Faso omwaka gwa 2022 bwe batyo bongezaayo obukulembeze bwabwe okuviira ddala ku bbanga lye baali basabye okutuukira ddala ku myaka 5 nga bagamba nti okukola kino basoose kwebuuza ku bannansi okumalira ddala ennaku 2. Bano bategeezezza nti oluvannyuma lw'emyaka gino akolanga pulezidenti mukadde kano amanyiddwa nga Ibrahim ajja kubakkirizibwa okuvuganya mu kalulu akanaategekebwa okusobola okuzza obukulembeze bw'eggwanga lino mu mikono gy'abantu ba bulijjo era nga bagamba nti kino bakikoze okusobola okunyweza ebyokwerinda mu ggwanga lino. Eyo nga nkugjeyo wano mu ggwanga ly'etu Uganda bo abeesenza mu ntobazi bwabakeeredde dda nti abannema batandise dda oba babakanye dda n'eddimu eryokuba nga ate babasenda era ng'omulimu guno bagutandise olunaku olw'eggulo. Bannansi abaasenga mu ntobazi balabiseeko nga bali mu maziga oluvannyuma lw'ennyumba zaabwe okuba nga ate zirekebwa ku ttaka. Munanga we tutuuse tuli mu loosi abasajja batuuse saawa 10 za kiro ndowooza olaba konteyina yange ndowooza mugiraba byebyo bye tulimu bukonteyina bw'abantu ndowooza obalengera maama bwe beeyagala leero ku luno bannange waliwo bakadaama be baali bazimbire n'amayumba gonna gali ku ttaka. Mukole nnyo bannange
buli kadama ng'okimanyi bakugulira eno wansi mu nnema. Byebyo bye tulimu. Buli amanyi nti wali wagula eno ku nnema wajja n'obusente bwo ne bakulimba ne bakugulira eno. Tebakulimba kale no bakugulira naye munnange gavumenti bwetyo bwesazeewo. Abantu bali mu maziga baziriseewo. Ensi n'ensi eri wano poliisi maje. Abantu baabo bajjayo obuntu bwabwe naye nedda. Kino si kituufu. Kati omuntu wa wansi alagewa. Tebabawoninze tebena kye bagambye. Grade etandise. So n'olwekyo buli omu ajjayo obuntu bwe. Eno Uganda yaffe oba nedda. Grade etandise. Buli muntu ajjayo bu TV saasira omuntu wa wansi kale nno. Amaje gali wano, grade ziri wano. Abaana bava mu bubbi ne bagamba kabakole. Kati so n'olwekyo grade zizo zisenda badde bazimbye obuyumba bwabwe. Baagala omuntu wa wansi alagewa. Amazima labo omuntu amanyi nti nawona okupangisa. Nawona empangisa baba liba komanda baba lyeri grade yetandikiddewo. Baagala omuntu alagewa amazima. Ensi n'ensi eri wano buli omu asengulayo bintu bye. Munnange twesabire kyekyo ekitutuuseeko. Bannange buli oki bw'oba okimanyi nti wagula eno Uganda mu Lutobaze ng'oyinayo kapoloti ono Mama Africa nkutegeeza bambi weeyiye buli eyagula eno mu Lutobaze yessaawa. Abasajja baludde embu bawoninga ku luno baayiye amaje baayiye poliisi. Bw'oba wafudde obusente bwo n'ogamba nti kangule mu kitoogo manya bu miliyoni 5 bu miliyoni 3 bambi kutya kwennyini ku luno bali serious. Jo batandikidde kufa ab'oku kkubo kaakati bali eno wansi. Amaje mangi poliisi nnyingi emmotoka zipakinze eno kati mbategeeza nze nga Mama Africa ngamba bw'oba olina akapolitiko nga kali eno Uganda Nassere wansi mu kitoogo. Bano abantu bemulaba bonna basuze bweru amayumba bagakubye ku ttaka. Bayina abaana tuli bazadde tuyina abaana. Kyekiseera kyakuzza abaana ku masomero abantu tebalina adde n'ekikumi basuze bweru. Amangu ddala ng'abayizi baakadda ku masomero ye Madam Teacher muyite Honorable Betty Namboze Bakireke yavuddeyo bw'atyo n'ayogerako ku nsonga z'ebyenjigiriza mu ggwanga lettu Uganda. Uganda kumpi buli sekita nfu. Uganda bw'aba mulwadde yalwala ekibumba, omutima, ensigo, amawuggwe n'obwongo kati. Ebintu ebikwata ku byenjigiriza nze ndowooza nti waliwo obugenderevu obw'okwonoona ebyenjigiriza mu ggwanga lino. Abantu abamu bo abaana baabwe basome ebyekitalo ng'abaana b'abantu bangi tebasomye n'olwekyo basobole okwezza eggwanga nti ne bwe baba bavudde mu buyinza oba tokyasobola kubagoba nga bwe kiri e South Africa ti abazungu bava mu buyinza naye baasigala buli woofiisi bwe balimu kubanga engeri gye baasomesangamu abaddugavu ku masomero baagenda kutuusa mukolo naye tebaasoma. Osanga mu South Africa omuddugavu nga yasoma nga alina ne diguli naye nga tamanyi nti South Africa esangibwa mu Africa. Obasanga mu mabanka nga tebasobola wadde okubala. Olwaleero abantu abakola obusawo e South Africa bava eno mu mawanga gano agaffe kubanga bali bateekawo ebyensoma ne babiteekamu apartheid, enkola ey'okukotogera era ne bakotogera abaddugavu. Enkola eyo yeri wano nti mu bugenderevu waliwo okukotogera
okulaba nti abaana ababona abange tebasoma balyoke baleeta omujiji gw'abannaffe be bayivu be bagagga be bannanyini buyinza era bezza ensi yaffe nga ffe bannyiniyo tutunula butunuzi bwetti. Nkugambye nti bwe tugendera wano tujja tuuka ekiseera nga ne bwe bava mu buyinza era bagenda sigala nga be batufuga kubanga be balina obuyigirizi. Kati ng'okugeza waliwo emisomo egikwata ku mafuta baana baabwe bokka be bagisomye, so ne bw'owamba era oba olina okubalekera emirimu gyabwe, otherwise gwe bw'obagobawo eggwanga liba ligenda ggwa mu ddube. Mwana mulenzi TikToker amanyiddwanga Make Seems Too Funny, yes, ne mukyala we amanyiddwanga Bash bwe batyo welcoming the bouncing baby boy olunaku olw'eggulo era nga ssanyu jerere esaidi ejjukira nti omwami ono yakyazibwako ku programu ya Mwasuze Mutya era nga yavaawo ng'atirisizza ku ziga oluvannyuma lw'okuba nti bambi mukyala we yasitulako ku lubuto olw'abaana abalongo wabula ate bwe lutyo ne lwanga ate luvaamu nga terunakola ki terunazaalibwa naye Mukama teyeerabira bantu bwatyo yamaze nabangate abasangula ku maziga. Songa ate bye byatuka ku TikToker Daily UJ yasaba singo bungi tubitegeera ebya mukyala we Leila okubanga ate avayo bwatyo nattotola ng'omwami ono bwe yali amutuntuza gattako okumukuba okutuusa okujjamu okuvaamu olubuto lwe. Weewaawo Daily UJ bangi babadde bamusuubira okubanga ayinza okuvayo ne yeetonda ku nsonga eno. Ono yavuddeyo ne yeegaana bwegaanyi n'ategeeza nti yeetawasangako tabeerangako mu bufumbo obulamu bwe bwonna. Weewaawo bano bawoowebwa era nga n'empapula eziraga obufumbo bwabwe bagenda maaso okubanga ate bazisayiningako babiri mu mukwano omuyitirivu ddala. Kakati n'oyo omuyimbi amanyiddwa nga Alien Skin wenjogera wonesaawe n'agambibwa okuba nti mubbi muli yake mukenuzi oluvannyuma lw'okuba nti waliwo promoter omu avuddeyo ng'agamba nti yamusasula deposit wa miliyoni 4 asobole okuba nga ate agenda e Masaka abeeko bayimbira oba basanyusa wabula ng'omukulu ono teyasobola kola ki kugenda kyokka ne ssente n'aba nga tetazizza. Agamba nti we yagenze ku fango ne bakukabira okuba nga ate munnanga alaba ebyensimbi ze teyayisiddwa bulungi n'akamu n'akatono ddala ate ne ssente teyasobodde kubanga azifuna. So nga ate ye omukulu amanyiddwa nga Nobati Events avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga agamba nti abayimbi bangi ne bapromota bangi basuddewo omwana mulenzi Wizo Manizo nga tebamufaako nga bagamba nti oba oliawo yaggwamu bukyanga Omugenzi Radio atuva ku ki ku maaso. Kaakati ono yasazeewo okubanga ate ateekateeka Wizo era nga baasayininze dda empapula eziraga nti munange Wizo agenda kubanga ayimba. Omukulu ono abakoowodde mwenna balavas ba radio ne Wizo nti mugende mbere nga ate musapoti ngo bamuyimira wamu ne Wizo wonna we banaaba bamutegese tujja kwongera kubanga ate tukola ki tubitegeera. Ne Uncle Norbert sawa no nyine sazili meka sawa zili just ndozemu my baby what's the time 7:30 welcome to the good life ngamwenda aga Hotel Africana twatandikira tulina okujukira ekyoza jaffe jonna. You want pizza? Take pizza. Alhamdulillah. Yo ekuba omunaku tekya yase mu katambi kano mwe muli omukyalo oyo golengera aweese ensawo ku mugongo akaaba ng'alajjana nti abiddwako oba yabadde abiddwako ensimbi ze emitwalo 5 wabula ngono bimusobedde ekane mu kibira. Ababbi bali buli wamu era nga kati beegulidde omuze era nga babba mu buli style oba mu buli ango. Waliwo abanyoola ensingo ne banyaga ne bagenda n'ebyo basobodde okuba nga ate babba ku bantu. Waliwo abasamba iteke, waliwo ababbisa emmundu, waliwo abamenya amayumba kwegamba babba mu buli ango. Kakati ono ye bamubbye mukasirise naye nga mukazi wattu yasigadde tabitegeera. Emitwalo 5 gye gyabadde gimulajanya wali eri mu kibuga Mbale. Ogenda kulwala, ogenda kusomera, ogenda laluka. Sente zikola muntu wazikoze
Omukazi yajja mu katale wano. Omeyi. Ye yavudde Kalungu okujja Namugongo okulamaga yalojja ekyamutuusiddwako mu kkubo. Christian inside the Namugongo arrived today, so this is my first time to come here. How did you come? I came using foot. From where? From Chamuliwa Kalungu. Yeah, Akala Mateno Kaunga. What challenges did you face when they were welcoming? The challenges, they fuck me. Mama, they fuck. Nena danger got there. Yeah, but nabakumengu de bangambye. You know mine come and tukubudamieko mwana gwe. They fuck me. Come again, they what? They fuck. I shouted even there was a policeman. You know what a policeman did? Ninawe, you shout loudly. You're not hearing you. Baby Walnaku olwaleero simulala ye Hajati waffe amanyiddwa nga Namutwalo Zura Yassa Hajara agamba nti akwagala ebitenkanika munange era ng'agamba twebale kwekomera ku page nange bwe ntyo nsimanyi osimira ddala ddiya wange webale kubanga ate ogyekomereko enjoy your day Mukama akutukuwangalize atukwagalire akuwe ebirungi ebyerere bwe ntyo ngenda kubanga ate mbasiibula balungi abagalwa naye nga nnyongera obbajjukiza nti RNP at your services for airport pickup mukwano tojibusa maso jango berenga ate ompagirako bwenti ongera kubanga mbatussako omukuramanyiddwa nga Kayanja ono no ku mulundi guno avuddeyo nga akunga abantu obutagenda mu kivulu kyani kya Ham kyeyategese nga lumu June okubanga ate bagulawo ekisaawe kyaki kya Nakivubo ayina ebigambo bye ku side emu byandibe ebikulu ku side endala byandibanga tebirina makulu kinasinzira ku ggwe butya bwotegeera ebintu wengendo kubanga ate nkulekera mbadde pije okubanga ate mbaweereza mwebale kubanga mutambudde nange okuvira ddala mu ntandikwa okutuusa kati ate kuumira mpeera sigale nga abankuumidde mubeere bulungi mweraba. Nze kyova Calvin Kayanja kanfa obwavu naye waliwo by'otagenda kundabamu. Siyinza kwegatta ku bagenda kunyigiriza abantu beekolera byabwe beenoonyeza 100 mbu tugenda kuggulawo kisaawe. Nakivubo tewali menti kubeera kisaawe teriiyo kisaawe mu nsi yonna kibeera mugotteko bwe gutyo. Tunuulira Normal Days nga teri kintu. Jaamu yekka abeeraawo okugatta Nakivubo awo kuyingira mu kisaawe n'okukiyitako. Ne just imagine nga waliwo ekiri mu kisaawe. Amazima gennyini byanfuna bino. Namaduuka kukola naye Nakivubo awo tewandibadde kisaawe. Teriyo kisaawe bisaawe bizimbibwa mugotteko bwe gutyo bannanga mawanga tugatambudde. Teri kisaawe kyebegeka maduuka kityo. Kati ekitegeeza wabeerawo ekiri mu kisaawe omuntu asasula lenti alina okuyimirira. Olaba Nakivubo abeerawo omugotteko misana ttuku nga teri kiri mu kisaawe. Naye kati nga bakugambye nti eriyo abayimbi. Nze nzikiririza mu bwavu. Nzikiririza muki ne sijja kubuulira muntu bulimba hamu tukwagala nnyo ne bw'oba oyagala Uganda nga toli mu business za kugamba bana Uganda nti ndeese ekisaawe nga ato oli mu business zo za maduuka kwata sente ozimbe ebisaawe mu kyalo. Teri mu nsi zonna amawanga gatambudde mbulirayo ekisaawe kikola business ekiriko amaduuka module ye Nakivubo. Bw'oba oyagala Uganda ati heart build Uganda buy Uganda. Teke ebisawe Masaka mu byalo, teke ebisawe Busoga, teke ebisawe wa. Na yekibuga ekirimu omugotteko. Omujjuzo omuntu talina waayisa kigere, mbwate wentadde ekisaawe, tageti yo ya maduuka. Nze I appreciate the fact. Nti Hamu yateekawo infrastructure. Naye eyo yali muhera. Awe Nakivubo wali tewagwana kisaawe. Tuyinza kuddira mugotteko gw'abatunda mmere, bano bali mu bizinensi zaabwe, ate obayiseeko abagenda okulaba abayimbi. Kubanga kati mugenda okukola kwe kubagobawo. Mugaya mugaleewo kubanga eriyo abayimbi abagenda okujja wano. Tunuulira omukazi omunaku akeera okufumba akatogo ke wali. Omujjuzo olaba gubadde gutukwata. Nga tuyitawo buyisi n'engeri yo event. Si mu bubinzi eriyo sente ze zitajja kulya. Era tiketi nja kugigula mpagire era nsiime. Ndi Hamu yatuwa infrastructure. Yakyusa Nakivubo wadde nga yali hera.
awali tewasana kisaawe, business centers tezibeera mu bisaawe. Munsi yonna nze mbulira ekisaawe ekyegeka amaduuka module eyo. Module eyo nti ekisaawe ate kyekiriko buloko z'amaduuka kiririddawa. Toyina woyisa kigere nga teriyo event. Nye kati nga waliyo event mu kisaawe. Tukkiriza fact naye yali hero okuzimba ekisaawe mu kibuga ekirimu omugotteko okumutali makubo. Ebisaawe biba byetongodde nga waliwo n'amakubo agakubuusa ne gakutwalayo bweswi yali hera. Just yabala business. Kituufu naye kubanga naye tayinza kuwaayo kisaawe mu nsi yonna kiriko arcades. Kiriko myaliriro gy'amaduuka tasobola. Oba munyige naye nze sente sijja kuzirya ezo ez'obulango bwa simegenda mu bisaawe. Kunyigiriza abantu bali mu tonninyira zaabwe bannayuganda balina stress za influence mbwate oteekawo mwate mutuviire tugende tulaba abayimbi ze Kayanja. Ebyo sijja kubibeeramu. Oba munyige naye nze sirabanga kisaawe mu nsi yonna kiriko maduuka na mujjuzo module eyo nga tekirina makubo. Oli bw'aba alina spirit ya Uganda ateeka ebisaawe mu kyalo. Muve mu kufera bannayuganda nga mutunda maduuka agammwe. Take ebisaawe mu kyalo. We have free land. Tulina n'awali ebibira n'entobazi. Muteeke ebisaawe mu kyalo muve mu kibuga okuteekako amaduuka agammwe mutunda maduuka mbu muli ku bisaawe. Kano nkimanya abali eza haamu kagenda kubalumamu. Naye the fact is to appreciating haamu olwa infrastructure naye eri mu kifo kikyamu. Toyinza kubeera na kisaawe kitayina makubo. Chikwata jamu teri event ng'oteekayo event omuntu omunaku ayiyizaawo wa board omugotteko ekigenda okubeera awo. Naye nga bwe munyiiga bwe muyomba bwe mugazaako okulaga omugagga nti mukola mbajjukiza emirimu gye Saudi Arabia egy'abaana abalenzi bagenda kukola mu restaurants nga bawaiter kuweereza mmere nakola mu biyungu. Bagenda kuba basasula miliyoni 1.8 oteekamu sente zo ng'omaze kulaba ku visa. Staff Ever Uganda Limited bakoneko ku noti 7 noti 6 26 8 ojja kuba bafuna butereevu. Okategedde ako